Abantu ab'enjawulo n'okusingira ddala bannabyamizannyo beeyiye ku kisaawe ky'eggwanga eky'emikolo ekkololo okubaawo ng'abajulizi nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atongoza empaka za Africa eza African Nations Championship 2024 ezimanyiddwa nga CHAN ezigenda okukyazibwa mu mawanga ga East Africa asatu okuli Uganda, Kenya wamu ne Tanzania. Museveni ekkololo atuuseyo ssaawa 9 ez'olweggulo ng'awerekeddwako mukyala we era minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga Janet Kataya Museveni. Minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwanga yasoose ku muzindaalo ne yeebaza nnyo Pulezidenti Museveni ne First Lady okukola buli kisoboka okulaba nga Uganda eyingira mu byafaayo eby'okukyaza empaka za CHAN kw'ossa n'eza AFCON. Pulezidenti w'ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga Kifufa Engineer Moses Magogo akakasizza eggwanga nti beeteeseteese ekimala okukyaza empaka zino nga buli kimu bakikoze olw'obuwagizi obw'enjawulo gavumenti bwe bawadde. Minisita ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga Janet Kataya Museveni mu bigambo bye atendereza obukulu bwa Uganda okutegeka empaka za CHAN zagamba nti lujegere lwa maanyi nnyo mu kugatta abantu. And now join our region and the rest of the world to add sports as a brick in the building of our homeland. Indeed, God has used CAF to bring us together as sister countries to co-host CHAN 2024. Ategeeza nti empaka zino zigenda kuyamba nnyumba musaayi muto okufuna okwolesebwa okw'enjawulo okutumbula ebitone byabwe. In sports infrastructure to rise to the level of meeting CAF standards for CHAN 2024, it is a fraction of the long-term benefits that our country shall reap, including but not limited to providing an opportunity for talent to be nurtured through utilization of these facilities. Mu bigambo bye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alambisa obukulu bw'ebyemizannyo eri omuntu ssekinoomu n'akkaatiriza nga ebiyamba ennyo abantu abakolera awamu n'okukuuma emibiri nga balamu. Bw'atyo n'akubiriza abavubuka amaanyi gaabwe bagamalire ebyemizannyo okusinga okugakozesa ebintu ebikyamu. Stamina and determination. Sports helps you to develop stamina and determination. Otherwise, you will not succeed because it's a bit tiresome, but it teaches you to persist. Kyokka agamba nti empaka zino ziyambye nnyo okujjukiza amawanga ga East Africa nti galina okukolera wamu okubaako ne bye batuukako. Is a safe energy consumer. The youth abavubuka balina amaanyi mangi beetaaga okufuna amakubo agatalimu kabi gasaasaanyazamu amaanyi ago. Museveni era atendereza empaka za CHAN nga bwe ziyambye ennyo eggwanga okugogola ekisaawe ky'ebyemizannyo ekyali kyasigalira ng'ebisaawe by'enjawulo bizimbiddwa kw'ossa n'okuddabiriza ebirala ng'ekyennamboole ng'agamba nti enteekateeka zino omuli eya Kyogamu kw'ossa n'endala zikoze nnyo okuzuukusa bannayuganda. Together with Tanzania and Kenya as East Africa, that's now another advantage. To remember that, by the way, do you know that we are brothers? Some people don't remember that. They think when they hear Kenya, Tanzania. President Museveni mukakafu nti Uganda tegenda kusigala kyekimu nga n'abalambuzi abakyalira Uganda bakweyongera. Together to compete for the hosting. That's now another advantage in this case. The Nile. Although the Nile was already there all the time, I don't know what he discovered. We said, have you heard of Hoima? There is Hoima. Hoima has got an international airport now, but no stadium. So that's how we discovered Hoima now, under the pressure of CHAN. So we say, Bw'atyo Pulezidenti Museveni atongoza empaka zino mu butongole ng'asamba omupiira mu kisaawe ekkololo. He was and he remains a footballer.
Thank you, Muzei. Empaka za kyani zino zakwetabwamu amawanga ga Africa 19 ng'abazannyi abazannyira ewaka bokka be bakkirizibwa okuzeetabamu. Zino zaakuggyibwako akawuwo wiiki ejja ku Lwomukaaga ku kisaawe kya Benjamin Mkapa Stadium mu ggwanga erya Tanzania, era nga wano mu Uganda emipiira gya kutandika omwezi ogujja nga Uganda yakuggulawo ne Algeria. Frank Kiddu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.